omwana wa Olisha M naye yafudde naye yafiridde mu lutalo olw'okuzaalibwa. Olisha M yafiridde mu lutalo lwa kuzaala, omwana n'afiira mu lutalo olw'okuzaalibwa nga bamuzaala, naye teyasobodde, ne bebi teyasobodde kuwona. Era akatambi koolabaako bakutte keesi ya Olisha M erimu omulambo gwa Olisha M, wali emabbali waliwo omwana we, abantu nga bamukubako eriiso evvannyuma. Naye okufa kwa Olisha M ono kulina abantu bekwetoolooleddeko, kwegamba abantu bano beewuunyisizza ensi ebigambo bye boogera nga babyogerera omugenzi ate nga babyogerera n'omulongo babiri essala muganda w'omugenzi. Mu kusooka twasoose ne tulaba omukyala eyabadde asanyuka asagambiza okufa kwa Olisha M ng'agamba tukuwonye kisiraani ggwe malaaya ggwe, mutubbira abasajja. Era nga kigambibwa nti ye mukyala y'omu eyakomentinga n'agamba nti otutta omusajja oyo naye katulabe oba obufumbo buno n'abuwangaalamu, kati oyo omukyala musooke mumuteeke ebbali. Waliwo omusajja komenti ze ngenda kuzibateerawo mugenda kuzeesomerako muzirabe. Omusajja ono ate ye obusungu bwalina ku mulongo babiri essaala buno ate sibulabangako. Oba omulongo babiri essaala yamukola ki? Oba yamukola ki? Omusajja alaga obukyayi obw'ekika ekyawaggulu. Buli wasanga akavidiyo nga kalimu newe kabaamu ddoboozi lya mulongo babiri essaala akomentinga ebigambo ebibi. Waliwo komenti z'agambye nti kisiraani ggwe wankaabya amaziga ennabweru naye nkusabira enfa embi ennyo, ng'ebigambo ebyo abiweereza mulongo babiri essaala. Bino byonna bizze oluvannyuma lw'omulongo okuba ng'ali mu kukungubagira muganda we Olisha M. Njagala nsooke nkutuuseeko akatambi kano akalimu ebigambo bino eby'omulongo babiri essaala byayogera eri abantu ababi ababakaabya amaziga. Omusajja ono ndowooza kwasinzira okuba nti ayagala ebigambo ebyo omulongo byayogera bimuddire, naye simanyi obukyayi wa gyabujja. Then male nkutuuseeko n'endowooza z'abantu ab'enjawulo ku nsonga z'abano abantu kugamba abajaganyizza okufa kwa Olisha M, abayugumiza intaneti. Vidiyo yiiyo kasooka tuwulire eddoboozi ly'omulongo babiri essaala, then male nkuwene n'abantu abalala aboogera ku nsonga eno. Weewalanga nnyo omuntu okutama ku musaalo ng'asaala lwakuba ggwe. Weewalanga nnyo omuntu okuvaamu amaziga ng'agavaamu lwakuba ggwe. Weewalanga nnyo omuntu oyo okukaaba olwa ggwe. Omuntu oyo naye ayina bazadde be, naye ayina mikwano gye. Baganda bange kambabuulireko, tubeera n'obulumi naye nze olumu sikyamenya bantu. Olwo mbadde ntambula ku TikTok nesanga vidiyo eya muganda w'ono mulongo eyafudde nga bali mu lumbe, naye omwana omu akomentinze komenti n'agamba nti nammwe kamukaabeko nga mwakaabya amaziga. Abantu bangi bamuvumye ne bamuvuma, naye nze bannaye kambabuulire, tulaba nnyo abantu mu kamera wano, mutulaba mu kamera wano, naye bwe tuva mu kamera tukola bintu birala. Omuntu oyo agenza okuwandiika komenti ayinza okuba alina ensonga lwaki, naye ffe buno obudde nankubadde tulaba nti ono ye yafudde kubanga ono awandiise mulamu. Bantu bangi bakaabizza abantu amaziga bwe tutabalabira, nga naye waafunirawo gaapu esobola okusoomooza famire ye weeneenyiigira bwe bulumi waawulira nga akendeddeko. Omuwala ono tubadde tumulaba mu kamera ne muganda we, kubanga omwana omwe agambye nti bawaayiriza Nsambya hospital, n'oyo omuwala teyafiiridde Nsambya hospital, nina n'obujulizi. Okitegeera ti bantu bangi tubalaba mu kamera wano nga twogera, naye ekyamazima amatuufu nga bwe tuva mu kamera tukola ebikolobero birala nnyo. Kyova olaba nti nze omuntu bw'avaayo n'ayogera ku mufu simunenya, omufu ne bw'aliba wange kiri nnuma.
naye ng'ekyamazima abantu baffe bakola ebikolobero mu ewatali kamera bye tutamanya. Abantu baffe bakabizza abantu ewatali kamera, naye olw'okubadde nti ffe tuba tetumanyi oli bw'ava n'alaga obusungu oba obunaku bwe tutabukira nnyo omulamu naye nga tetumanyi. Nze buno obudde omuwala simulinaako buzibu, naye abantu abavumye omuntu oyo singa tubadde tusobola omuntu oyo ne bamubuuza nti yakola ki, ayinza okuba ng'alina obulumi bungi bwe yamuteekako oba famire eyo omuntu yenna bwe yamuteekako. Tulekeraawo okukozesa obusungu ng'abantu abamu balina ebintu ebimu bye boogerako. Omuwala oyo awumule mirembe, naye bannange emabega wa kamera tukolera ddala ebikolobero ebibi. Omuntu bw'omusiŋŋaana muyiteko buyisi, tomanyi bulumi bw'aba alina ku mutima okukwata keyboard ye okuwandiika ng'ekyo ekintu ku mulambo. Baana mmwe kitalo nnyo. Nange ndabye omwana omuwala ono omulungi eyafudde maama Kalaala. Ntunuulira olusha maama yafiiridde muleeba maama, oba abasawo baabadde batya, oba omwana yakoze atya maama. Ntunuulidde nnyina ne ndaba nga maama ggwawo. Gino emyaka gino mutulaba bw'okaaba ennyo ogenda okuwulira ng'ekintu kikufudde ku mutima, ogenda okuyiya nga naawe obuwangazi butono. Naye maama kitalo nnyo munnange. Bannange kitalo eky'omukyala Olisha Bambi. Naye abaana abawala abakyazaala Bambi, tulekeraawo okuddamu okuteekako ebifaananyi ng'oli lubuto maama. Bino simanyi biki, abantu bennyini abaleeta ebirabo batemu bazibu. Ensi yajjula ettima, ensi yajjula obutali mativu. Omuntu ayagala yeegombe kyatagenda kufuna, ate nga nabwanakyegomba ssaawa si kikye. Omuntu ne yeerabira nti munnange ebintu tebyenkanankana, era Mukama kiyava akola engalo zino nga tezenkanankana. Maama abaganda b'omugenzi, abaana omwami kitalo nnyo. Bambi ofiiriddwa mukwano gwo munnange, naffe tufiiriddwa omukyala gwe tulabye kwegamaze madde nno simufangako, naye ntunuulidde omwana nga buli kimu kyonna abadde akirina. Bannange abaana abawala bw'ogenderera ku TikTok kuno kwakati ku TikTok we walinga awaka waffe bwe tusisinkana, naye bw'otunuulira TikTok abantu abaliko abalaga embuto zaabwe bwe zifaanana na buli kimu, bannange ndowooza 50% bonna bafa. Abantu balogo, mama omunno n'ogenda n'omugendera mu ddogo affe n'okuzaala. Tewali kirala, Katonda tayagalangako omuntu ajja afiire mu ssanya bw'atyo. Era ngenda ne ndaba abantu ng'olize n'agamba banenga kitalo, n'ogamba kitalo nnyo Mukama bw'atyo bw'ageze. Mukama tayinza kugera bw'atyo, sitaani ye aligerako ddi. Naye ng'abawala kituwa ekyokuyiga. Ate Bambi abawala bw'olaba oli lubuto weekwekeko emyezi 9 mitono, weekube photoshoot kale oba ozirina bitereke munnange. Bw'onoolaba nga omaze okuzaala nga Katonda akusaasidde n'ovaayo, onoolaga. Abadde yeetegese okukuloga agende mu ddogo ajja kusanga lwayaba. Naye twajjira olunabe lwa TikTok luno, buli kimu twagala twerage maama, n'olaga kino n'olaga kiri ng'omuntu akujja mu budde. Maama kubanga bakimanyi nti omukazi bw'abanga yeetisse olubuto, ebiseera ebisinga ne bwakola eddagala terikwata. Maama nkusaasidde obulumi gw'omanyi ky'owulira, omwami gw'omanyi ky'owulira. Abaana bannange bino kati wakyaliwo abakuliko emikwano, bw'okaaba bakulaba bakuyambako, naye woogenda okutegeerera ng'omaze okuziika wayise omwezi, ennyingo y'oziraba mu nnyumba, ogenda kutawaana okaabe ate naawe ofeeko oludda ozuukire. Naye nga kitalo nnyo ddala. Mukama Katonda Bambi abagumye, Mukama abagumye. Bannange okufiira ng'ozaala, maama alabika yasindisa omwana n'asukuma omwana paka omuggalo gwaweddemu. Maama oli nga yazze amutaddeko ekikondo ky'eddogo,
sinakindi ng'omulogo yabadde naye awo ng'amufuula besitiiwe kyokka bannange ensejjudde ettima kitalo nnyo kitalo ddala ate mukama ayongere otukuuma ffenna kubanga leero lwa olusha ekawungezi lwa mulala enkya lwa mulala tutambulira mu kufa tutambulira mu kutambula kugenda okufa lugendo naye nga kibi nebaza nerugaba katonda byonna bigaba ebirungo yampaka wata kanumba nampa ekifuba ekizinga simye gwe kale okuntwala kale difiti kale ate ndimu emikolo nemanyinyirira bino ebirikonyo ate nafuuka abantu beebuuza ku social media nga bagamba munna abeera atya nga ali eri ali mu kufiirwa ali mu kukungubagira ali mu maziga akaabira muganda we nga gwe ate omwagaliza yeyongera okuba nga akaaba nze mbuuza kiki ddala omulongo Babirye kye yakola omusajja ono kiki omulongo Babirye kye yakola omusajja ono abasajja boolesezza obusungu mu kufa kwa Orisha M boolesezza obusungu n'obukyayi mu kufa kwa Orisha M naye ensi eno mugiraba ensi eno tekungulwa ffenna tugiryako makoola omulongo Babirye alina abantu bangi nnyo bayambye ayambidde ddala abantu bangi nnyo ayambye abantu bangi asobola okuba nga ono omusajja tamanyi nga n'omulongo Babirye tamumanyi nga ono tayagala mulongo omanyize kati kambabuulira ekyendaba okimanyi nti omuntu asobola okukunonja kuba kati tukimanyi omulongo Babirye nti mukazi muyambi kisoboka okuba nga omulongo Babirye ndowoozamu bulowooza ng'omusajja ono yalina ekizibu n'ayagala omulongo Babirye oba amuyambe ng'ate ekizibu ekyo nga kimuli bubi nga kimukaabya amaziga omulongo Babirye oba n'atasobola eyo ndowoozamu geesingi okimanyi nti n'omuntu asobola okuwala n'olwekyo olw'okuba nti tewamuyamba naye nga ye tabamanya ki kyotuddeko omulongo Babirye ayambye abantu bangi nnyo ajjanjabye abantu bangi abantu babaloze n'abajjanjaba n'abazza engulu si musawo naye abakwatirako aluma wamu n'abantu nze maze ebbanga nga muwulira era mbadde sisuubira nti wayinza n'okuvaayo omuntu asobola okwogera ebigambo nga bano abantu bye boogera mu kaseera kano ng'ali mu buzibu ng'abala we bafa y'omu kubasituka kubasinga okuyimuka n'abeererawo abafiirwa kate ye kimutuuseeko ate waliwo abamu abasagambiza naye ng'ensi yo bwetyo bwetambula 10 tosobola kwagalwa bantu bonna ne bw'oba ng'oli mulungi otya ne bw'oba nga ggwe enneema esibuka ku ggwe olaba ne Katonda eyatutonda mulimu abantu abatamukkiririzaamu nga tebamukkiririzaamu Katonda eyatutonda nga bo balina ebintu birala nnyo bye bakkiririzaamu nnyo okitegeera naye ate olwo omulongo Babirye naye bannange ensi eno tugiryako makoola baneemukakkanya obusungu mulongoose emitima gyammwe temuteeka nnyo bukyayi ku mitima gyammwe mujja gguba emitima omuntu abanga yakunyiiza kubanga nkimanyi bulungi nnyo omulongo Babirye oyinza obutabaako nakyomukola naye ng'omusabira busabizi mbi oba osanga Orisha M yabadde entuuko ye okitegeera buli omu alina entuuko so n'olwekyo twenenye tulongoose emitima gyaffe tudde eri Mukama Katonda mujje obusungu ku mitima gyammwe omuntu aba alina kyakukola musonyiwe ebintu bikutambulire bulungi byebyo
bibiri ku side yo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera abangoberera mbaagala nnyo mwenna mwenna Mukama Katonda abankuumire mbere bulungi mweraba